ffe twakula Buganda radio gye twemulatinze gye tukoppako buli kimu okay nga teriyo kuzanyira mu biki mu bintu naye olwaleero obeera awo n'owulira nga Buganda inako program sabula ki bingo kimali eyo sabula bingo oyo si zaala kibiki oli musajja musiraamu oyo si zaala simanyi empulira bagamba kutema 12 aha noteka ate naawe n'owangula kati njagala okubema akafaananyi ku bantu ng'abo balina listenership ekwata mu bukadde nga 10 katugeze n'okusoba ku bukadde obwo 20 ku generation yaffe naga nti sabula kye basabula ekyo ku siringi meka 10,000 ziba kutema population eyo y'abantu obukadde 2 ba listenership yaabwe eyo ne bafunako kale waakiri obukadde 5 ku siringi 10,000 meka 2 ziba sente meka simple calculation obukadde 10 nga busabudde bingo olunaku ku siringi 10,000 meka waliwo zaala asinga oyo oba obisalamu obisalimu negwe nkwota kulabirako twebuuza wanti oluvannyuma ennyo twategeera nti kazannyo ka mikutu gya gundi gyampuliziganya naye nga zaala bikyotayagala kwogera zaala kati nga tumanyi nti Mengo tesobola kudda muki naye olwaleero olwokuba nti ensi ekyuse era nabo bakugamba nti akazannyo ka mikutu gyaki nabo twebuuza sente ze bagaba bazijjawo kyolwaleero ngenda kugaba miliyoni buli amuzanya alya ziteekeko onyige sita nebyo bagamba olabe ati nze ngenda kuzanya omulundi gumu sisobola kulya zikuddire n'okuddamu kati eriyo nayina ekirowoozo ekikyo nti ngenda kuzanya lumu sigenda kuddamu ate era nga wayinza okubaawo oba oli awo eyazanya ogumu n'alya webale so oyo kazannyo akali risike akali gundi akomukisa kitegeeza zaala otegera naye awo ensi weekoze eki era wali awuliriza radio nga yayagala kuwuliriza ebyo asabule bingo awangule nga ensonga lwaki olwaleero waliwo ebigambo batakyatya kuyisa ku mpewo so nga luli babanga baki begendereza nga bamodo sigezaako kubakuba kuba nange nimiri kubanga nange tulina program ziwana eno ng'omwana omugamba nti sabula ekigambo kitwale nga bwe kikola ki kubanga obudde buno waliwo abantu bo betutagetinze abaliko bweti ne bweti yes so yeyo embeera kikambwe nno okay awo wennyini wenjagala okubuuliza mukulu Zimula wakati mukubanga kati eno season gye tuyingidde of course era twagitandika dda y'ebyobufuzi paka wali mu mwezi nga gwa kusatu kaŋŋambe bwe binaaba biggwereddemu nnyo amaanyi ero C5 tuzironda kuba wabaawo okulayira okutera kubeera wakati wa nnaku za mwezi 12 ku 13 ogw'okumeka aba May nti n'omubaka awanguddwa kati nga bamuwangudde ofiisi abagivaamu ate mu gwakumeka mu gwakutaano balinga balayira so ebbugumu likyaliwo twekutte tutya nga ffe ab'amawulire okulaba nga tuyita mu kasizoni kano kuba akasizoni kano kakwambemu ab'amawulire babasiba rights zaabwe zityooboolebwa abantu ab'enjawulo naye oluusi kyetutera okulaba ennyo n'atulaba kyajja okukkiriziganya nange bebyo abantu ab'ebyokwerinda be basinga okutyoboola rights z'ab'amawulire ow'amawulire agenda kwekwata atya akole omulimu gwe kubanga fine tetujja nnyo nagamba nti tekiriiwo okugula weekuli okugwani ab'amawulire babagula ssebo ngani aguze yenna pate yonna ebeeguze ab'amawulire bagulibwa
naye ng'ate kubanga at the end of the day munnamawulire ono alina okuteeka akantu mu nsawo. Oluusi station eba tesobola kumufacilitatinga eyo yonna gy'agenda okukola ki okunoonya amawulire, naye ng'ate station eyagala ki stories. Kaakati amawulire gano gagenda kukolebwa gatya munnamawulire asigale nga tali biased, okubeera ng'ayina oba oliawo ekibiina ekimu kyatembeeta ennyo, ate oba oliawo ne rights ze zibeere nga tezityobooleddwa. Ekisooka ekyo kyobuuzizza station oba media ne bweba efaanana etya tekiyinza kuggwawo. Ekyokugula bannamawulire katukozesa olulimi olwo ekyokugula baki. Ekisooka 1 nti media zizonna nezo zolengera wakati mu bizimbe structures zaazo administration yazo ng'olaba bali buki bulungi mu media zezo centers ezo mulimu ate abali mu kubonaabona on the expense of the others. Mulimu abali mukola ki? Abamu bali bulungi nnyo, abalala bali bubi nnyo. Media companies ezo. Okay? Ngate zetwegomba noga mukama nanyamba nenkola mu media gundi eyo. Mba maze. Olwaleero nojja waneeno ng'omwana kumujja kubuwama 90.2 FM nti omuntu akumbire naga kubuwama kwe ngenda okufunira emiki emirembe tonjijawa wano siva wano nosisinkana yaate oli omulala nga gye kubanga ate mmwe mutuyambyeko ab'emisocial media zino nti tulabye abantu betubadde nga tujja twegomba. Nze nakula nnyo nkugambye neegombanga nnyo radio station eyo nakati era ngyegomba zirukanye gye bakolamu ebintu byabwe butuufu bamodo kubanga baludde mu kintu. Okay? So ate nabo obalaba nabo bakopi kuba waliwo bannaabwe awo abaali bakajjaawo oyinza okulaba nti abo betwogerako zijjukira Sekalaala nga yakakola radio Sekalaala omumanyi radio Simba ebyali ngeri ate byakoppa nnyo ate nga bano bazze oluvannyuma abasekalaala bano ne babikola ki ne babikoppa. Yes, kubanga wawuliranga emanyi enengule ate bano nga balina ne bakireta nti Sekalaala yajja n'ebintu ebipya byali bingi nnyo ate bano bannaffe baali batakola ki byali batalina ne bitandika okukoppebwa eri ewa Sekalaala nga bikola ki bireetebwa eno. Okitegeera nti twatuukanga ekiseera mu masaza simanyi oba wali owulidde ku linnya bayita Yusufu bali luno obu Uganda. Omumanyi bulungi nnyo. Very good. Era wali omuwuliddeko ng'avuddeyo n'omugobereko ku social media weyakaabira amaziga amayitirivu ennyo. Naye ng'ate ffe abali ebbali w'ekizimbe twalowoozanga maama ali bulungi oyo ali bulungi nnyo oba kitegeera naye ng'ali ku maziga akola ki gakaaba gakomba Kayibanda omwana w'effumbe naye ebyamutuukako bijjukira buki bulungi naye n'avaayo n'akola ki. Bw'otunuulira Batamale Moses engeri gye bavuddewo bingi katolubwama tumutegedde Mukama Katonda anaatera kumujjulula nti yalina obutakkaanya mu kizimbe ekyo ne bwe yalinga akola nabo oba okitegeera era nga birimu n'ensasa wabulanga omukutu ogwo bagweyambisa kubawa platform emirimu gyabwe egy'obwakatemba gikole ki gitambule bulungi oba okitegeera. So kyengezaako okutegeeza ku kibuuzo kiri nga tuyingira ebyobufuzi olwaleero buli kampani erina okwekubiira. Obadde okimanyi nti wano ku radio Buwama nange ninawo abaana bange nga beesimbyewo era batugenda mu bibiina ebyenjawulo. Ninawo Madamu Kose wa Nopu, mbaddewo ne Sadaati Mbogo oyo ye yasiibudde mu butongole abadde wa Nopu yagenze kuzanya byabufuzi bye. Ninawo Sempija Mere ekuza emisege ya reportingiranga Buddu nga tannaba kutwegattako waneeno
wa NRM naye ate nabo outside there balina ababeesimbyeko naye bwe tubeera ku misindalo gyaffe nga bakozi bannaffe okitegeera tubaako byetukola ki byetubayisizaawo nga ffe oba okitegedde bulungi golowooza tuba tetwekubidde era mubamu bakubidde campaign kati nagiri emikutu eminene bangi nnyo tubalabye nga bavuddewa muli tu emikutu egimu ku egyo gya gavumenti okay era ojja kubasinkananga lumuuzi jjukira nakyazaako ku Dr. Kiza Besigye wano bamukomya ku muti gw'amasannyalaze awo tebamukkiriza kuyingira mu ruumu awo poliisi ate nga yali yasasudde ne airtime bakitegeera kuba bamanya movements ate balaba nga aheadinze eno tagenda kuba waneeno olukiiko ku ggombolola era bamulaba ajja ku leediyo waneeno babamanyi information eriikinga baba ne bapiso baba ne bagiso baba ne badiso okitegedde ebitongole ebikese so ojja kwesinkana nti UBC bwekolera owa gavumenti si bwegenda okolera opposition vision group of company yonna bwekolera owa gavumenti si bwegenda okolera owaki opposition ne stories omukolera teeka nti kutuusa teeka nti atulina okubeera balance kiri side eno tulabe ekiri side kakati ekirala nga bwenkugambye nti ffe bannamawulire mu media companies zaffe zetukolera batulaba bulabi makooti olumu nangatto ne balowooza tuli bulungi naye se tuli buki media companies njavu nnyo ezo mulaba bizimbe zeyaguza lujjo because one nkugambye nazo zirina competition muziri bubi abali ku Facebook baziri bubi nayo yesinkana egenze kuki ku Facebook nga teteyandibadde ku Facebook yesisinkana egenze ku Twitter nga teyandibadde ku Twitter yesisinkana egguda website nga te website eri expensive naye nga teyandibadde kuki ku website kati beesisinkananga bateekamu bingi naye nga ate nyingi zanki ntono kwagala okwekuumira mu mirimu nga balina okukola kiri kati abakolayo nga mubalaba bulabi naye nga bali mu mbeera nki kati bwagenda mu field okusaka amawulire oyo gwatuukiddeko amuyisizza obulungi gwajja okwagala nga okabalinga era babayinamu abaana baffe tubasindika mu field eyo nagamba nti sijja kgenda honorable Nakawuki njja kgenda honorable Nsibanga nnyo oyo yategeera omuntu wa wansi ng'amanye entambula y'omusasi weeri oyo muga nti agenda osake tubasindise wa Kivumbi e Butambala omwana aga abanzisi bansindise mba Kivumbi abasajja abanuupu abatalina kebakola ki kebavaako okitegedde nti ne bannabyabufuzi bantu naye aba ayagala eggulire erinamwogerako erinamuweesa obuwagizi mubaki mu bantu be era ogenda okulaba nga alina epeesa lyanyiza omuki omwana tojja kusuubira balanced story at all costs ne ba editor abali eri ababa balindiridde stories z'abaana abo otegera ajja kuga story eno oginsindikidde tebagikusindikiddeko kawogo naye olwokuba naye bagikuwereddeko akawogo obategere bulungi editor wo omugamba nti balirinze ku ssaawa 7 era bw'olisindika bwoti n'okumakinga sure nti no ne ku mobile gundi ye message kagenzeeko asobola okukola ki webale nnyo era bw'erifuluma kiba kitegeeza nti n'oyo gwe batambuliddeko ajja kwesiga ng'agenda kukubira simu nti kakatukeera bunjakko ntuukaako ssaawa bweziti okitegedde so at all costs amawulire ge tukola wano mu Uganda tegayinza kubeera balanced wabula tugakola nga tusinziira ku mbeera bannaffe abo gye batukola ki gye batuyisaamu kyova olaba nti n'embooka eno okuvuga gwewa gavumenti omusuubira kukola ki naffe bannamawulire abamu obasinkana bambadde bured baret bw'ogenda ku mitimbagano gy'abannamawulire baffe abamu ojja kusinkana nga nabo tebali balanced ku mukutu ogugwe ku mutimbagano ogugwe ayambadde honorable gwatembeeta alinako kansala alinako ne byali mu kukuba nga akuba gavumenti nga tatunuulidde mulimu gwakola naye ku mutimbagano bino biri outside eri bw'abeera eri ku TV waliwo ebimukugirwa okukola ki okola bw'abeera eno ka TikTok live
ayagala naye abeere free nakwata nnyo kampani z'emipiira omupiira ogumanyi fiiki ogumanyi omupiira ogusambwa companies ezo Manchester Arsenal Liverpool zetukoppa batunuulira omuzannyi eneeyisaaye on the pitch babasibamu n'obuuma okulaga ntukongola tuli mu training nemudduka obuuma obwo nga bubala bagenda okumaliriza bwe bati nga babagamba bukiti mu buteeke wali nga batandika obbukebera balabe fiiki adduse kilometers meka mu training eneeyisaaye fiiki abadde yeeyisa atya mu training ne babateekako n'abantu abayina balaba ku training mu kisaawe ng'osamba omupiira ne off the pitch manje kitegeeza nti eneeyisaayo nga gwe munnamawulire toyina kugiraga ku ddi lw'obeera ku muzindaalo wokka naye ensi ekutunuulira nnyo neddi lw'otali ku muzindaalo mu bulamu bwo kubanga bakumanyi nti fiiki wa fiiki media Adamu Nassa webale nnyo osigala oli munnamawulire very good nti ne ku simu yange kuno kwendi ku Facebook webale nnyo kugundi ya basiga babirondoola ne bakulaba naye njagala otunuulire abasajja engeri gye beeyisaamu era bannamawulire bangi nnyo olwaleero tobasisinkana nga bambadde yero balet obasinkana balina ekibiina ky'opposition ate mwe beesimbidde gavumenti oba oyagala ekola etya ku muntu ng'oyo kakino kigenda kuvaawo kitya egenda kukwata miggo na basajja baayo ne enforcement yaayo ekukuba ekibooko kubanga ekimanyi nti toli balanced naawe kubanga bw'onoovaawo ogenda kwambala red balet osabe obwa kansala era tukyekubya nnyo emiki n'owulira fiiki nga alipootinga waliwo omwami mwagala nnyo kubanga lekishala sijja kutunuulira wa gy'akola akola ku CBS Dr. Sam Kazibwe era mmugoberera kubanga musajja kakensa atuyambye nnyo Dr. Sam Kazibwe ayambye bakoleramu emirimu ne gyatakoleramu ne batakoleramu miki mirimu naye nga tukola emirimu gyegimu atuyambye nnyo nti Dr. Sam Kazibwe ne bw'oba togenze Makerere oyina by'osobola omuyigirako yakugamba olupimo olujjawa olugamba nti Honorable Zimula Adamu Nassa bwe yabadde ebuwama yakubye olukuŋŋaana maŋa wakitadde ku minzaani ki bw'onootuuka okuripootinga fiiki yeesimbewo ne Honorable Zimula Adamu Nassa yo ogenda kumwogerako kigambo ki maŋa kitegeeza ki context webale nnyo lwaki olowoozesa omuwuliriza nti Adamu Nassa bwe yakubye olukuŋŋaana oba kitegera bulungi ebuwama olukuŋŋaana lwe lwabadde maŋa kati bw'onootuuka ku fiiki ogenda kukozesa kigambo ki olwo balanced sendipootinga kituufu ekyabaddewo nti olwoli lwabaddeko abantu bangi olwono lwabaddeko bantu batonotono Zimula Adamu Nassa bwe yabadde ebuwama yategeezezza abawagizi be ABCD ate ye munne bwe beesimbe ku kifo ekimu fiiki ng'ayogerera mu bawagizi be mu kitundu kyegundi ye yayogedde ABCD abantu abo be banaawulira puroguraamu ya fiiki n'abaabadde neewa Zimula gwe ng'okireese mu gundi eyo oba kitegeera tola abantu oba balanced wekireka nekibeera open omwaganya n'ogulekera omuwuliriza awulire content wa fiiki awulire content wa Adamu Nassa naye kaga nti mu lukuŋŋaana maŋa gwe tokimanyi nti bw'onooyogera ekyo eriyo omuntu agenda okuba omutitizaga sijja kusemba nakyo ngenze ne fiiki alina abaki abantu kubanga fiiki wakubidde oyo kampeyini naye gamba nti bwe yabadde mu bawagizi be kugombolola ebuwama yagambye agenda kukola kino agenda kukola ku kino agenda kukola ku kino ate ye munne be bavuganya ku kifo ekimu olukuŋŋaana lwe yakubye emitala Mariya yategeezezza abawagizi be nti ku nsonga eno ye agenda gikwasa bw'ati ku nsonga eno onagenda gikwasaganya bw'ati kati abantu bajajinge y'ensonga lwaki ebungereza abeesimbyewo emabega eri edda
tebaatawaananga genda nnyo mulaale omuntu yayitanga press conference n'ayita bannamawulire b'empapula n'abareediyo ne social medias ez'enjawulo n'atuula mu hall n'abagamba nti nze ku kifo kino kyenneesimbyewo ŋŋenda kukola bino ŋŋenda kukola bino ŋŋenda kukola bino. Mwe baayise bannamawulire ne muwandiika nti omukulu bwe twabadde naye mu press conference yagambye ku nsonga y'enguudo agenda kukola bw'ati, ku nsonga y'amasomero agenda kukola bw'ati, ku nsonga eno, because bo bamanya nti n'omuntu abeera eri ekapiripiiti agenda kufuna olupapula lw'amawulire oba social media platform eyo ajja gigendako amanye fiiki bye yakoze eki bye yasuubizza okukola senga anaaba aweereddwa obukulembeze. Kuba ekyo aba akwewazizza gwe fiiki ogamba nti Adamu Nassa bwe yabadde ebuwama yakubye munnamungi w'omuntu. Okitegedde muganda wange? Kyenzigyemu wano we tulaga munnamawulire agenda kwongerwa okukubwa. Yes, kubanga baalagadde oluuyi, balina obuuyi bwabwe, balina bye bakolera era bisuubireyo. Rights ze zigenda kweyongera okutyobwolwa ng'ate talina agenda mulwanirira. Bannamawulire boolaba nga bambala yero baleeti beera w'amazima, gamba nti mbalaba tetugenda kuboogera. Tolinayo bannamawulire boolaba nga bambala red baleeti nga bambala logo z'ebibiina, oba okyali munnamawulire? Oyo akulabye ng'oli mu kavaringa amawulire nga wa kibiina kirala nga luli yakusinkana mu yero baleeti oba red baleeti, oba okyayinza omulowoozesa nti osobola okumubalansinga? N'olwekyo twetereze, osobola okumuwa story etaliimu kyekubiira. However, sigamba nti olw'okuba naffe tweyisiza bwetyo nga bannamawulire nti ate olwo bannaffe abakuuma ddembe ate beeyambisa omukisa ogwo tukola ki? Okutuutula. Ogwo omuze bagukomye. Constitution si bwegamba boddayo 1995 article 29 akawaayiro katuwa protection. Okitegeera koogera ku freedom of speech ne expression. Okitegeera nolwekyo ndowooza ate n'abakuuma ddembe n'abeeyisa mu mbeera eyo ewuttula bannamawulire baba bamenye ki ssemateeka w'eggwanga lyaffe. Ye ebibiina byaffe bitutwala wujja n'ebisigadde byonna ne UCC yo neebanga bituyambiddewa. Kakati UCC ogwayo egukola ye tunuulira media gundi zino netunuulira radio stations ne TV na biki ebisaanye okuyisibwa ku mpewo ne regulatinga. Wujja kyafuuka kikono kya gavumenti ekyo kimanyi, naye kati tulina zi associations nene erwanira eddembe lya bannamawulire gye nawulirako ya rights networks nyingi nnyo networks nyingi nnyo ezirwanira, naye era mu kiseera kya campaign naawe munnamawulire wansi ebikola bibaawo naye gavumenti esigala nga ki nga gavumenti ate ne bannamawulire nabo olumu basigala nga bannamawulire n'ayagala akole oba okitegeera bulungi n'ebitakola ki n'ebitakoleka oba okitegeera. Era bangi nnyo tubalabye ng'omuntu ali ne mukwata mmundu attunka naye nga munnamawulire. Kakati nze kamera ye mundu yange, nze kamera oba omuzindaalo guno ye mundu yange. Kakati gweoyagala n'oli omusirikale akugambe nti nange kino kyenkutte si muggo nange ye mundu yange, nga muyisinganya bisongovu bwe muti. So nze ndowooza nti buli omu awe munne kitiibwa, abakuuma ddembe bawe bannamawulire ekitiibwa ne bannamawulire bawe abakuuma ddembe ekitiibwa. Twewale nga bannansi kubanga n'abakuuma ddembe bannayuganda ate naffe bannamawulire tuli bannayuganda. Bwe tuba nga twateekawo ssemateeka nga tulina n'obuwaayiro obumu obutufuga 29 article eyo akawaayiro 1995 tugezeeko kaweki ekitiibwa. Nze nsuubira nti gye tunaawaŋŋana ebitiibwa ensi yaffe ejja kwongera okubaako ettofaali lye tugitaddeko egende mu maaso mu bintu ebimu. Katukome wano mu kitundu kino
mukulu Zimula Adamu Nasa tujja kubeera nga tumweyongera gye bujja mu maaso eyo. Of course tujjanga kuleeta topics ez'enjawulo tube nga tuzoogerako ate naawe otuwe endowooza yo eyo gy'osinzira okutulaba. Adamu, nsaba osiibule owabaayo n'akatalekeka okawa abalabi baffe abalungi. Abaana bali mu luwummula kati naye embeera yo si nnungi. Abaana bali mu luwummula. Amasomero no gatera obba tukomezaawo agasinga obungi ng'ekyabula weeks meka ne bagamba nti bo bali mu bateekerateekera reports zaabwe bajja kuzikima oba otegera naye nga abamu bakyogera kati nti bannaye emmere etuweddeko n'ogamba bannaye naye nga weeks naye nga weebale nnyo naye nga era ne bakulaga official date lemukimye reports naye nga ate abaana weeks 2 baba bakola ki bakomawo mu tusaasire bananyine masomero naddala waneeno wetujjira ate nga tubakomyawo abaana ku masomero kuba ate mubagala kwolwo olunaku lwennyini oluli official n'ebigenderako byonna. Singa ozimazeeyo ne fees ng'osasuddeko waakiri amaka. Very good. Radio stations ne TV ng'abaana baffe bali ku masomero walaza bali awaka content gwe mutuwa nammwe mutuyambe. Then naawe omuzadde essimu zaffe zino tuziteekemu piggi parento bagita PC guidance eyo tuziteekemu parento guidance eyo. Abaana bakwata nnyo amasimu gaffe gano era asigala nga mwana asigala nga muki n'oli omukulu wa secondary asigala nga muki. So tugezeeko controllinga ku biki bye tuweereza nga bishootinga butereevu n'abaana baffe ku Mpewo TV ma radio nga channel zaalaba nga channel nkambwe nnyo. So nja kubaagaliza kaseera kalungi. Simanyi oba nzikiriza okwebaza ku bakozi benkola nabo tiimu gye tukola nayo waneeno ku radio Buwama. Njebaza ate naawe fake nkwebaza omukisa guno nange ngatta mu tiimu nange kati banayi nange owaye tomanya manager bw'anaaba nnimye omulimo nga tukigira naye kati nange njala negatte ku tiimu Buwama. Fake nkwebaza akasimu ke wankubira nga sikumanyi anungamba nandyetaaze oyogereko eri eggwanga okumpa omukisanga guno ssebo si kitono ate ng'otambula lugendo weerekereza obudde bweweerekereza saba Mukama akusasulemu muzima akuwa ekyosinga okwagala ate nga ekyosinga okwagala nga kitekenda kuba kirungi koze eriyo oli gw'osinkana olwaleero muwe ssaala ng'ayagala kwetuga bangi bagula emigwa n'agenda neyeyimbamu omuki naye njagala Mukama akuwa ekisinga okuba ekiki ekirungi. Abantu bange benkola nabo tiimu bakama bange Meya Nkinga ali mu kalulu musajja wa Nuupu naye agondera gavumenti eriko kubanga agamba nnyo n'abantu be nti nze mwansindika mu gavumenti temunsindikangako mu state. Omanya abantu baffe tebaawula bintu bimeka bibiri ebyo gavumenti ndala ne state ndala. Owa Nuupu owa UPC owa DP akalulu kakusaba akusindika kugenda kukolera mu gavumenti. Naye ababaka bangi nnyo ako kankayiseewo nga maliriza beesisinkanye nga bwe baddayo ate mu bantu baabwe babalaga nti state mbi naye nga ate mwabasindika muki mu gavumenti. Mu gavumenti eyo yeyina akagaati ako kalina okuddayo kakeeke kemulina okuddamu ne mugabana n'abantu b'okiikira mu constituency tekali mu state kali mu gavumenti gye baba bakolaki bakusindika. So kanjagalize Mukama wange Nkinga akalulu akalungi wenkoledde akatambika ne fiiki ate njagalize ne Madam Gloria Clark Town Clark kubanga fena tuli wansi radio eno management eno ya radio Buwama eri wansi wa Town Clark wa radio wa gondi wa gombola ye Buwama Madam Gloria ebirungi ne staff yonna eyegombolola n'olukiiko ne bannange benkola nabo waneeno ku station. Kale naffe tweyanziza ssebo okukkiriza noyogerako n'abantu baffeeyo ate oba oli awo n'abawagizi bomunnaye kuba munnaye ojja kusangayo omuntu nga oba oli awo badde takumanyi ng'akulabidde wano
nga yandyegombye okubaako ebigambo ebyo ng'obimugamba. Nina mukyala wange ali bweru wa ggwanga eyo bamuyita Namaalwa Esther. Omukyala akkiririza nnyo misambwa yeddiini gyakola ki gyasoma ate nze ndi musajja musiraamu ye wa misambwa naye nze ndi Freeman wa Lubaale wa Lubaale amutumidde kakatambi kanajja kalaba gyali eyo ebuwarabu mu Saudi Arabia anoonya kawogo. Naye ate ensi gyalimu ya busiraamu. Ya busiraamu ensi gyalimu ya busiraamu. Omanyi tetulowooza nti abali abasiraamu bokka. Omanyi wali gundi ndala oba nzikiriza ndala. Nawuliranga Abu Aziz yalinga mwogezi mu lutalo lwa Saddam Hussein nga musajja mukulisitaayo. Abu Aziz nga musajja mukulisitaayo mu lutalo lwa Saddam Hussein. Ate lwokimanyi nti abawarabu abo be basinga okukkiririza mu ddiini yaabwe ey'obuwangwa. Nabo balina ebyobuwangwa byabwe eyo. Temugendayo kuhumula ne mugula emiti ebyo tubireke tulibikwatako mu paati 2. Kale nsaba takumira mpeera akunkuumire Omukama omulungi akunjagayire tujja kusisinkana mu kitundu ekirala ate n'omukulu ono Zimulanga bonna gambye wali. Bye bye.